Omuntu waawe ng'ati Abbas wakamuleetera kino pawo kyesa afuna muda kiriga nga nesobola kulona fiira omwana owo osobola okumula mawulire nga ngono pawo kyesa omuntu anyala ampa muda. So oteeka okumanya oti nga baaba w'omugenzi nga n'agamikire kufa kuli kuntu kwegumwinyawo da kufa kuli kumulamu tekuli kumwinyawo da lunaku luzibu naawe wakumanyako kiikada kagira obona oti saawa ayunkana osaaliiko ne hati singa kuloma kuti kuganike paka saa zibiri z'ekiro unaloma oti bakina kuli kumubwisa noza kumuleka hena tuza kumuleka oza kumuleka hena akaba Abbas aza kumulekayo wiza abantu mukanda ulete baleke kwibaasa hesi omuntu baja kumuleka akone ruga katudwena paka lwesiwera alikana ha mutuseyo. So lunaku lwerugana lwekuganika buganikira wabula kwibaasa kumuntu yesi kuli kuja kwerekeza kuja kumuleka hena kagira kolomere kuti Laila leka kumusaliremu abo ate kumuleeta hano ndikumukole ki kwiyongereko abantu bandi kumusalire oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala asinzira ku swala zaffe amukole ki amusasi. Kale kondishoni iyo chairman meti umulundi okumufali na kudabula niyo kubolera abantu iyo isigale bunaosi ikazeka buna bikuboda buna bikofu dokwajirobe fo muntu kasitafa kuhenze kije kukasumufu ekuza kusonyisa abana mutake banasanyukana womufu inambe musalire abantu benga alikuza kukolera rume kalutwera kini akajenga kalwo kitifa kyeso mu kumwolesa nawo Debole kwibaza kukufa ukakwira kuti ikintu kye kuganikirako ulete kubitifo byo byakabanga bengana bitenda da bawoda Allah rumat wama arsalna min rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum nikuganika rujisu numa sabu kuno umuna bikubo zo ufunule Yesu likugana ne manyoti semi kukuigana ballahu wallahu yashhad manada musirani wera akoreki semyo wakalire wose tumukana yefu kumusalire hey bae sobida sekutayibera witonda ki wali yasobye kuba kolenga kulikugana umuntu wefu kumusalire zisola nyingi kuko hose kyomwana waba atuse ekisera n'afumbirwa mu nfumbirwa yonna etera okubaawo oba atolose yekka n'agenda oba bamunonye bw'aba atolose yekka n'agenda fuba nnyo omalize ebyannika mu bwangu omuvubuka gwe mukyala we oba bamunonye bulungi ndika eggwe kalaasi omuvubuka atwale mukyala we omukwegasa n'okkiriza okumuwa muwalawo manya nti omuweeredde ddala omukyala alina okubeera naye mu bulamu ne mu kufa okujjako nga agambye nti nze wampa muwalawo naye ndi mukipangisa sirina we naaziika muzeeyi tugende tuziika ewuwo naye nze bwobanga wampa mukyala wange mundika n'amahale gamuwadde buli kimu kiwedde kibeera kizibu nnyo ganda kati weewale kunkuumirako muwalawo naye kati mpanze agenda okuziika ebintu ebituswaza era si birungi abasiraamu babikola twandibadde tweddamu waliwo we twali abantu babula kata balwane era omuvubuka bamusazaako poloti okusasula emiliyoni 5 bamala okusasula emiliyoni 5 ate abantu b'omugenzi ne bagamba nti akama gamwasasule eke munasiika kyeleero da bwe bagisu mufaago nabo abantu ne bakkiriza mufaagone kati bwe bakkiriza kugonesa omufu ndi bagalibi nga yaweere tubone Dayana ate omufu kulikuwira abantu ne bagala balwaniraawo ku nkomerero
ne batika mayiti ne bagitwala. Omuvubuka poloti egenze ne miliyoni 5 bazitutte ne mayiti bagitutte ng'omuntu gisibafulanga bwifu. Ate tubasitwagala nnyo kweyisa mu mbeera mbi kubanga wakamata diinu fulani nga bw'owola era bw'okola ki bw'osasulwa. Leero kijja kubeera ku mutabanyi wa gundi naye wasaala baasi wowowa akakola ati naye azeewo omuntu ashuuleyo omuntu inyanga endabule kufuna ebizibu nga yeesirangesi butere bw'omwana wokyo. N'olwekyo olina okubeera nti ensonga tugyegendereze ereme kubeera ntebaawo.